balwadde emibiri gyonna mirwadde kubanga bali bubi. Njagala netegereze bulungi. Omuntu ng'alumwa kansa wa mu musaayi, kansa wa kibumba, kansa wa magumba, nti batuuse omanyi bwatuuka ku grade 3 mwabamanyi abasomako oyo simuvumula kubanga baba bagenda kutemako okugulu oyo simuwonya naye ng'akyali ku grade 1 grade 2 watandikira tannatuuka kugamba nti ali mu ddokooli wakusala oluva ofuuse kusalako mutwe ate olwo togenda kukola ki togenda kuwona. Basebo ne banyabo kansa oyo muvumula nowona tujjanjaba amawugwago ne bwoba obadde tosamba mupiira noddayo nosamba omupiira nogenda amawugwe ne gabeera nga gassa bulungi bino bialaje byonna nga bitukudde. Oyinza okusanga omukyala kiri kyobadde onnyonnyola nga omukyala tazaala naye waliwo obutafaali obuzimba amajigali ag'omukyala okubanga gadda waggulu n'omwami nga gakula doozi njikuweera emyezi eki 3 ne tuzimba obutafaali obwo nonya noddamu n'ozimba. Abantu bazimba mu nnyingo muno n'omusanga bamukuba mu kiiso okumunuunamu amazzi nga bakuba mu kiiso okumunuunamu amazzi. Bwenziza njaba ennyingo ezo odda n'emukati n'osanga omuntu nga takyatambula abebbera bubebbezi takyatambula abebbera bubebbezi. Bwenzija njaba oyo noddamu n'odduka emisinde n'obeera nga weeyagala kubanga abantu baffe endya gye balyamu mbi. Tawulira omuntu bwe bagaa nti alina puresi ey'owaggulu kakati puresi ey'owaggulu omusaayi guba gulinnya bulinnyi nga bwe gugenda waggulu gudduka nnyo. Kakati ne bagamba omuntu alina puresi ey'owansi kati bwe gukka eno teguvaayo omutima ne gutandika okusika empewo n'oluzinga nga tossa kati eyo yeyawa ekyo kiriko eddagala okigabirako eddagala ku puresa nga gwe puresa omuyina yakulemerako emyezi 6 nga kiwedde. Nsakanya nange nga setya nga nangirira nze eri abantu. Yenze Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono taata Bisaso taata Nabukeera taata Nabisaso bawasenga kulannama omubwati Jjajja w'abaana nti byonna nagenda okubibeera nasooka kubeera Jjajja w'abaana. Bassebo ne banyabo studio za Media Choice mwentudde olunaku olwaleero kuba mujja kulinda entebe eri ennene leero kati tituli mu kirowooza wali ku Bishop stage Mukono leero tusinzidde Kampala mu office mu studio za Media Choice Television. Olwaleero okusuubiza okusomesa ku bulamu nga tutawanya sawa nante era kyovudde owulira nti abantu bwe nabagamba nti nakongojja Kabaka Bulamu nakongojja Ssewamala abantu balowooza mbu bino byakusamiramu. Omanyi abantu baffe tebamanyi byabuwangwa naki na nnono naye njagala okubategeeza obulamu bw'omuntu bukolebwa bintu 3 olwaleero nze kutegeera. Obulamu bw'omuntu bukolebwa amagumba obulamu bw'omuntu bukolebwa ennyama obulamu bw'omuntu bukolebwa omusaayi. Era bonokwata ku ttama ly'okuno ogenda kusangako ekinyamanyama naye gye kiggwera ojja kuwulirayo eggumba. Kakati obulamu bw'omuntu oba musuwa ekyo ekinywa ky'owulira mu musuwa eyo nnyama. Kakati tuyina okukozesa ebintu ebizimba omubiri ebibeezaawo obulamu bwaffe. Empewo eri esobola okukusanga ng'oli muki ng'oli mulamu. Kankaka abantu balwadde ba lusaazi kubanga balya bubi. Abantu balwadde banseke kubanga banywa bubi. Abantu balwadde emibiri gyonna mirwadde kubanga bali bubi. Njagala okutegeeza mu abandabo olwaleero oba oli Bulaaya oba oli South Africa oba oli Uganda oba oli liddawa njagala netegereze bulungi. Omuntu ng'alumwa kansa wa mu musaayi, kansa wa kibumba, kansa wa magumba nti batuuse omanyi bwatuuka ku grade 3 mwabamanyi abasomako oyo simuvumula kubanga baba bagenda kutemako okugulu oyo simuwonya naye ng'akyali ku grade 1 grade 2 watandikira tannatuuka kugamba nti ali mu ddokooli wakusala oluva ofuuse kusalako mutwe ate olwo togenda kukola ki togenda kuwona. Bassebo ne banyabo kansa oyo muvumula
nowona noddawo nowonera ddala nati ngenda nekugamba ebintu nolowooza mu nsaagamu nowonera ddala omuntu guleediso bazitegeera batya okumanya nti kubanga kansa tategeerekeka omuntu ategeera atya nti kati guleedi ndi mwenobe bwagenda mu ddwaliro bamukebera nti kansawo wakukalirira kakati bwe baba bakalirira ekyuma kiri ekikalirira kansa nti we bakalirira waliwo obutafaali obuzimba omubiri kati bwe bakalirira n'obutafaali obwo obuzimba omubiri bukola ki bufa kakati bwe bumala okufa well and good akawuka kaleeta kansa okaliridde white blood cells oba red blood cells kakati ozikaliridde nze Jjumba kyenkola nkuwa eddagala erizimba obutafaali obwo kansa nadduka emisinde dozi ya myezi 6 bwe guti nga kansa kola ki grade esooka atanatuuka mu grade 3 ogenda okulaba nti omulwadde wa kansa bw'amira eddagala akutukako enviiri ekimuleetera okutuka enviiri obutafaali buno obuzimba nti bamuwa eddagala erijjawo ekirwadde kiri erikikakkanya naye ng'omubiri guno njagala kanka kankulage abalina ebiwalaata kati gwe tomira olina ekiwalaata tomira ddagala lya kansa olaba ekizimbe kino kye tutuddemu nga bwolaba studio eno oyinza okufuna yinginiya nga mulungi naye yinginiya bw'otamuwa amatafaali tasobola kuzimba oyinza okufuna yinginiya nga mulungi bw'otamuwa musenyu mulungi abalala bagamba twagala gwalwera tajja kuzimbira binyume bw'otamuwa mabaati malungi oba mategula malungi tajja kuzimbira bikole ki binyume kakati waliwo obutafaali buno buzimba omusaayi oyinza okusanga omuntu ng'alina sinuses lwaki mbyogera mu luzungu kubanga abantu bye bategeera onosanga omuntu ng'alina okuziira kakati amawuggwe gano tujjanjaba amawuggwe ago ne bw'oba obadde tosamba mupiira noddayo n'osamba omupiira n'ogenda amawuggwe ne gabeera nga gassa bulungi bino bialage byonna nga bitukudde bassebo ne bannyabo nnina eddagala ly'otayinza kumanya waliwo oyinza okusanga omukyala kiri ky'obadde onnyonnyola ng'omukyala tazaala naye waliwo obutafaali obuzimba amajigali ag'omukyala okubanga gadda waggulu n'omwami nga gakula dozi njikuweera emyezi esatu ne tuzimba obutafaali obwo n'onywa n'oddamu n'ozimba waliyo omuntu nga tazaala nga lubale si yamuluma nga jjembe si lyamuluma kino kyenjogera tikisasula ku musomize tikisosola ku mulokole tikisosola ku musiraamu wabula kisosola ku bulamu bw'omuntu njagala kulaga insuwalensi z'e Uganda mwabaali bagenzeko mu insuwalensi bakuinsuwalinga emyaka 6 emyaka 65 bwe giggwako tebaddamu kuwa insurance yakuziika olwo osasula individio omanye ekigendererwa kubanga omuddugavu wa wano tasukka myaka 65 ti oba ofudde naye weebuuze nti ffe tusinga okuzaala abaana abangi naye omuchina emyaka 2 emabega omuchina azaala omwana atya omu bw'ozaala 2 okubiri omusasulira omusolo ate nga babadde balongo naye bw'abanga si balongo batta muki mutte naye ng'ozadde 2 bazze bameka 2 omu omusasulira omusolo naye singa oddamu n'ofuna olubuto naye abachina be batusinga obungi mu nsi yonna era olulimi olusinga okwogerwa Luchina be batusinga obuwangazi kakati nze naliko China ng'abantu bonna ba myaka 12-13 olaba obuzeyi buli bweru budduka bulamu kubanga bamanyi bwe bakozesa emibiri gyabwe bamanyi obulamu ate ensi eno omuntu bw'oba towangaala olaba gino emyaka 45 gye ŋŋendamu omuntu alowooza nti kati Jjumba atuuse mu desiyazi agenda kufa era abantu tubafa ab'emyaka 45 bali mu kulama kufa nkugambye tigenda mu insurance binsuwalinga omuntu myaka 60 kubanga bakimanyi nti ku myaka 60 oba otekwa kubanga ofudde kati bajje bakuziike bw'osukka webeera mirako okiraba bulungi kubanga obulamu bwaffe tulya bubi tunywa bubi tutambula bubi
kati jangu nkuwe eddagala ekisooka Owangaale tujjanjabe ebirwadde byo byonna obutassa bulungi tujjanjabe amagumba gonna gaddeyo gabeere malamu tujjanjabe emisuwa egyo egizibikidde emisuwa egyo egizibikidde njagala okubabulira bassebo ne bannyabo emisuwa tugigolole emisuwa gizibikira ennaku zino n'owulira nti omuntu simanyi yalwadde biki kati oyo prostate abaami kale prostate cancer gitwale biba nabantu bolaba balina empanama ogitegedde ogimanyi anti nkyogedde mu Luganda kakati oyo ye prostate ye muntu nga takyasobola kwegatta na mukyala bulungi abo abakozesa masturbation kakati abantu abo bafuna okugonda kw'emisuwa ne balwala munda omwo ne bafuna agalwadde ebintu ebyo byenzijanjabira ddala oyo ye Ssaabakabona wammwe lyeddwaliro liri olw'okuba kanga kayayogedde ku magumba nenjagala okuba buli abantu bazimba mu nnyingo muno n'omusanga bamukubamu kiiso okumunuunamu amazzi nga bakubamu kiiso okumunuunamu amazzi bwenzizanjaba ennyingo ezo odda n'emukati n'osanga omuntu nga takyatambula abebbera bubebbezi takyatambula abebbera bubebbezi bwenzijanjaba oyo n'oddamu n'odduka emisinde n'obeera nga weeyagala kubanga abantu baffe endya gye balyamu mbi kanka katwalikomye okulya ku breakfast bwe twalizeemu okulya bibala siro out tiwali muntu mu Uganda wano atalina firiji mu nnyumba era bagamba nti firiji bwe bugagga kakati obulwadde obuyitirivu ennyo kakati olw'okuba nti mufuna obutwa mubiri ekibaleetera obutwa mubiri ebinyeebwa byolya babisekuza kuuma ekibaleetera obutwa mubiri soda gwonywa alimu chemicals ekibaleetera obutwa mubiri ekyennyanja kyolya kiva mu fridge ekibaleetera obutwa mubiri ebintu byonna byokozesa za fridge ebintu byonna eva mu kifiriji mazemu emyezi egi kakati tolina bwogenda byewala kubanga yensi mwokolaki mwoli kyoyina okukola kwe kugenda ewa Ssaabakabona akuwa omukebe gw'eddagala erimalamu obutwa mu mubiri ekibumba kiddeyo kibeere nga kifunctioninga ng'ekya bebi wange ono omuto ensigo yeeyina omukka gwekola ensigo eno obulamu bw'okubanga ossa bulungi obanga omusulo gwo guyitamu bulungi tuddemu twoze ensigo tuddemu twoze emisuwa kakati omuntu osange nga mulamu naye omuvubuka myaka 25 anoonya ddagala ly'amaanyi ga kisajja emyaka 3 simanyi anoonya genda mu kisaawe okimanyi nti abantu banoonya maanyi ga kisajja naye ag'ekikazi nabo abantu tibalina kakati ffe tunaabeera Bassaabakabona b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ng'abantu betukuuma balwadde bassebo ne bannyabo mbakoowoola mujje tujjanjabe obulwadde ate muwone omuntu Ssaabakabona obulamu butawaanya akuuma atya obulamu okubukuuma nnina eddagala lyenja okukuwa eryoza obutwa bwonna mu mubiri oddeyo obeere nga bebi obulamu okubukuuma ogenda kubukuuma otya okera ku makya n'onywayo ekikopo ky'amazzi agookya gwe tomanyi nti bw'otagenda manju okumala olunaku lulamba buli woolya emmere bw'oti olina kumaliriza ogenze manju naye okimanyi nti waliyo abantu abeewaana n'agamba nti nze mmala n'ennaku nnya emaze kati ekyenda obeera otuumako kituume kati bwe kimala nga kigaziwa ng'olubuto lukufaanana ng'ensuwa bassebo ne bannyabo nze naturally ng'omuntu ndi musajja munene nga bwe mulaba bisaso bwafaanana naye siri munene lwa byakulya wabula ndi munene bayineja mu butonde bwange naye gwojja kusanga omuntu nga munene akabuto kamulinga bomujo tiyalidde maliba kubanga
otamanyi kwejjanjaba. Kyenvudde ngamba nti katwogere ku by'obulamu. Abantu baffe tubakuumenga balamu. Abantu baliyo balokole naye balwadde. Abantu baliyo basiraamu naye balwadde. Abantu baliyo bakatuliki naye balwadde. Abantu baliyo bafaadha naye balwadde. Nkubira ku ssimu sisosolo oba oli musiraamu oba oli ki, nkubira ku ssimu nkubuulire. Ate tukola service delivery. Eddagala tulivalinga ne tulitwalira omuntu waali. Nkubira kasimu ngambe nti nze omugongo gunuma. Kuleta omukebe gw'eddagala okulituusa mu ofiisi y'omuntu gy'ali eri mu bbanka. Kati kankubuulire. Olaba okwoza obulamu bw'omuntu bwonna n'embwoza ne butereera. Omubiri n'engwoza bulungi ne guddawo. Tikisobola kusukka mitwalo 19. Gumu 19 naye nga doozi kumpi eri myezi emeka. Saba kabona gwe eriri olijjawa. Saga yangulimba. Tirisobola kusukka. Abantu batunda wane emikebe simanya gwa sukali simanya gwaki. Nanywesa omuntu akadomola. Buli kadomola mitwalo 2. Kati omanye kirwaza. Ekicupa ekyali itemu. Omanye kirwaza abantu sukali. Ekirwaza abantu sukali tokimanyi. Kanka kanzijanjaba sukali. Mpaayo omulwadde wa sukali. Emyezi 6 bw'abanga akyali mulwadde wa sukali ojja omukono guno gutemeka ogutwale. Oyo ye Jjumba. Sukali yenna. Sukali bwe muntu atuuse wano bawano. Sukali sirina watuuse. Bwe ndeetera sukali ne bw'aba atandise okuwummula omubiri. Nzimba omubiri bwe mmala okuguzimba sukali awone. Wabula omulwadde wa sukali nja kubuulira kubanga sijja bimalirayo wano ku program. Omulwadde wa sukali olina ebintu by'olina okwewala era bwe nkuwa eddagala omuwa eddagala ate bw'omuyamba bwa bulijjo okuddamu ku nsobi y'emu. Kubanga abantu ekibalooza sukali amasavu mangi ate abantu baffe tebaagala kulya bibala. Eddagala lyonna ly'onoonya bassebo ne bannyabo liri mu bibala. Emiti egyo eddagala lyonna ly'onoonya gwe kasita olaba nti ekyeggulo koma ssaawa 11 okulya ekyeggulo. Ebisigadde lya bibala. Weebake tiweebaka nga tonywedde ku mazzi gookya. Muve ku mazzi ga fridge. Muve ku mazzi ga fridge ebyo bintu by'ola. Ate tokiraba nti olugateekayo kati nyiragwe mmanyi gana ne mu fridge najjayo ebiba bikutte ice nanuuna. Kati aka ice ako kalaba jjukira nti guno mutima. Omutima gweggunda okiraba oyo kati guyina iron, guyina calcium, guyina zinc. Kati saba kabona agenze mu luzungu. Kakati ebirungo ebyo omutima guno buli wonywa amazzi nga gannyogoga gwekanga ne gusirika. Kati ate jjukira nti emisuwa gino gyonna senta y'omusaayi wano waggulu eri mu kibatu wano wali wansi eri mu kigere kyobula nti bagamba omuntu totambuza ku bigere obuyinja bukunyige. Kakati omutima ogwo buli woguyiwako amazzi agannyogoga obusuwa bw'omu mubiri buno wolaba obwoya buliko olaba akooya katuli kakati buzibikira n'otandika okufuna amasavu. Naye kati nze ndaba ndi mu studio wano naye bwe mba sinajjayo katambala kwesimula gwe tondanga ntuyanye kati bikozi ndi mulamu buli akatuli we kali kassa. Bassebo ne bannyabo bw'oba totuuyana obwo bulwadde. Kubanga toyina muntu akola ki kati eddagala emiti gyaffe Mukama Katonda yagituwa. Eddagala baalituwa. Enkola Sewamala yagituwa. Jangu tukujjanjabe. Gwokimanyi nti nsobola n'okuvaako wano ebbanga ly'omaze ng'obadde tondaba. Gwokimanyi nti nsobola n'okuvaako wano ngenda mu ggwanga lya China naye ng'ekintu tekunoonya ddagala. Gwokimanyi nti nsobola okuvaako wano ngenda mu ggwanga lya India naye ng'ekintu tekunoonya ddagala. Gwokimanyi nti nsobola n'okuvaako wano ngenda mu ggwanga lya Tanzania naye ng'ekintu tekunoonya miti. Nze abantu abandaba ku online television eno njagala kubategeeza nti mu Uganda mwafuna kirabo naye kibiti mwantegeera kubanga nabbi talya bukulu waabwe. Kati kyenvudde nzija ne mbagamba nti tujje kati olwaleero programu eno tugiyise
ebyobulamu ku muntu yenna kubanga tojja kugaggawala ng'oli mulwadde kati ndeetere endwadde ye ey'omugongo gwo gwaseseetuka ndeetere endwadde ye ey'omukono gwo gwamenyeka ndeetere endwadde ey'omwana wo oyo ayina ki ekizibu ku mutwe kubanga ekireetera abaana nno obutakwata gulooza kinene oti kineetaaga omwambulula ddagala lyakunywa bunyi ddagala lyakunywa bunyi niyinza n'oliteeka mu kawuke n'alimira obutafaali ne buzimba tomanya ebirungo biri bye nagambye ebisatu kyekirungo ekizimba obwongo abantu baffe ku myaka 4 mwerabira n'oleeta akatabo omale kusoma buli kimu era kati weebuuza n'okubuuza saba kabona ebigambo byayogera kati abijjawa leero ngazze n'ebigambo birala nakugamba okulinnya ennyonyi n'ova e Bulaaya n'ovaawo nga totuuseeko mu kirowooza kundaba ekyo kibi saba kabona nyina kyenjagala okugamba yeewaawo waliwo abantu abasomesa bino wammanga siiba mu jimu zimba obunyama situla ebyuma simanya push-up okola mmeka olunaku simanya bw'otakola bw'otyo wogira otya osanga abasajja abakulu kumakya bali mu kudduka bwe bambuka bwe bakkirira basitula ebyuma abalala bakyala njagala obazingiremu wamu n'abaabo banywedde eddagala lino ligeza ntumbwe lino ligeza kabina lino ligeza bweriti empeke obwo bonna bulamu abantu bano bakola butwa kya bulamu kituufu oba nakyo ekituufu njagala okutegeeza nze omuntu bwe mba namukutteko obulungi eddagala ezzungu lino tulyagalira tulimira era tugenda mu malwaliro naye bwe mba nakutteko obulungi ekituleetera okumira eddagala ezzungu ng'ekirwadde kimaze okujja mu mubiri kubanga obutafaali obuzimba buweddewo omubiri guwomoggose kakati eddagala lino ezzungu bw'olimira tofuna ddagala lizimba ate mubiri kwegamba wali mu kuddaabiriza ekizimbe okubako pulasita n'otasiigako langi kakati omubiri ne gusigala nga guwomoggose njagala okutegeeza kantandikire ku b'entumbwe buli woogezza entumbwe obwo bulwadde buli woogezza akabina obwo bulwadde era oba ofuna kansa okuva kansa oyo ow'omu tisu omanye abantu abasinga omubiri guno tebagumanyi nti baguyita tisu kakati omubiri ogwo oba ogusi ogugaziyiza ogugezezza mukama katonda lyakola ki ekwata aziteeka kakati bassebo ne banyaba bagezza entumbwe era waliyo n'abantu mpa eddagala erigezza obusajja obwo buba bulwadde tosobola kubeerawo wabula sayizi yo gye bamaintaininga nebeera ng'esobola okukola ekyo mukama katonda kyeyagitondera kale nno bassebo ne banyabo okugeza obubina bulwadde okugeza entumbwe bulwadde okugeza olubuto nti nyongera ku sayizi bulwadde omuntu sayizi agisala busaza ayambala essuuti eno ng'olwaleero bwendi nga siri mu makanzu naye nga nsobola okuba nga figa yange erabika okweyerusa bassebo ne banyabo obwo bulwadde okweyerusa bulwadde njagala okubannyonnyola okugenda mu jimu nti omuntu obaddidde omubiri n'ogwongerako ebitaagutonderwa kati ebyuma bino biraba ogazi w'ekifuba kitegeeza n'omutima gugejja we guba gutudde kakati obuzito buno buba ogenda okulaba ng'ogezzeeko ekitundu kino ekyawaggulu kakati bw'oba ofa obaluka bubalusi era gwe tunuulira abantu ba lesolingi olwawo okulaba aweza emyaka 8 olwawo kakati kiki nti omubiri guno agwongerako ebintu byatajja kusobola wabula omuntu omulamu yo yakeera ku makya sawa 11 n'anywa ekikopo ky'amazzi agookya n'atuyana n'agendako mu toilet yo yasobola okubuukabuukamu akatono kubanga teyasobodde kutambula naye nze gye ntambulira nga ninnya ensozi ngenda mu ttale teri kintwala mu jimu njagazaaki kubanga nekutambula kakati nze okugamba omuntu okutambulamu n'ava wano
wano n'agenda eri ku kkubo n'atambulako n'ayita bw'ati n'atabeera mu mmotoka ng'atudde kati oyo edduyiro obw'obulamu nga tobukakiriza kubanga weegomba olina okutambulako kati gwe atasobola kutambula ng'emmotoka ekujja waka n'otula mu ofiisi n'odda ewaka gimufunayo akagaaliko katono ovuge mu nnyumba otuyane eddakiika 15 mugaso ki oguli mu kutambuza ebigere ku ttaka okutambuza ebigere nanti akasuwa kali sente eri gye nagambye mu kigere ekyo waliyo ekibatu wansi mu kibatu mu kigere kati eyo esente y'omusaayi omusaayi bwe gufa eno gwonna gwetooloolera awo kati obugere buno bwe bukunyiga buba bumasaaginga omubiri ate nga butonde kakati buli omusuwa bwali badde bwekutte ng'omusaayi teguddayo tegwambuka tawulire omuntu bwe bagaa nti alina puresi ey'owaggulu kakati puresi ey'owaggulu omusaayi guba gulinnya bulinnya nga bwe gugenda waggulu gudduka nnyo kakati ne bagamba omuntu alina puresi ey'owansi kati bwe gukka eno teguvaayo omutima ne gutandika okusika empewo n'oluusi nga tossa kati eyo yeyawa ekyo kiriko eddagala okigabirako eddagala ku puresa nga gwe puresa omuyina yakulemerako emyezi 6 nga kiwedde naye emyezi 3 ng'otandise okufuna rizati sisinga ogoberera puresa togenda na kuweza eddagala lya puresa liyinza okutwalako emitwalo nga 29 nga doozi eweddeyo 29 nga doozi ekoze eki ate ebintu nabifunza si kunywa nnyo omanye eddagala buli woolifumba ennyo lifa abantu banyumira abo nakyo oli yennyini ebikola n'abinywanga kanga kanze nina eddagala vabana balifumba byonna ne mbuze mpakingira abantu obudomola bwaki obudomola bwaki ddagala ati bali batebaagala omanye genda oteketeeke kati akadomola n'okatuusa otya Bulaaya ogenda katuusa otya eno nze nkuweereza eddagala mukakebe katono nnyo bwekati n'omira n'olaba kiki ekigenda okuddawo n'obeera mulamu tusazeewo tujje tuyigirize abantu obulamu abantu bali mu Kampala kuno basanga babendabenda omuntu akola dduyiro n'adduka ku kkubo naye ate n'addayo n'alya kiro y'embizi aga amasavu g'olya aga amasavu ge weepakira emisuwa gyonna nga gizibikira omanyi saaba kabona abasawo omutulemesa nnyo bye tusinga okwagala omuntu analya ki buli kaseera nga buli kimu kimugobako nanti kati njagala olabe booti kankaka njagala olabe booti kati nga bwe tunnyonnyolagana wano bannayuganda njagala otunuulire n'abagambye nti desi ya Uganda ya myaka 60 naye kiki ekikuwangaza emyaka 65 gwe tolaba nti obanga atanazaalibwa gwatafudde atafudde nakufuga ayingira kinaana otegedde bulungi kakati kitegeeza nti obulamu obwo butandise kati gwe nvubuka myaka 3 myaka 4 jangu twoza omubiri doozi n'ey'okwoza omubiri neguddawo neguterera nagaye tesusa mitwalo 19 tesusa mitwalo 19 kubanga mumulowooza nti tubayita kubajjako sente mpitirivu tesusa mitwalo 10 njagala saba kabona ate tuliderevalinga nemulituusa ate bikola gwayina maama wo ng'ali mu kyalo tayimirira ntuukirira ayina taatawo wa myaka 7 ali mu kyalo omugogo gweweta ntuukirira ayina omulalu bamusiba ku miguwa tasituka naye ng'akyasobola okunywa ku ddagala ntuukirira tujjanjabe eddalu myezi ng'omuntu oyo muki mulamu kankaka nalabye nti ne bwe naabeera saba kabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ng'abantu baffe balwadde bagenda kukola era ku lunaku olw'omukaaga si lwe tusinza olwaleero si lunaku lwa 5 olunaku olw'omukaaga nina lecture ya byabulamu mpisa abantu bonna ku kyalo Gw'Embeera abannamukono abantu bonna ku lunaku olw'omukaaga enkya ziri 17-18 obyobulamu nga batudde bweru abasiraamu abalokole bonna mbayise basome byaki ebyobulamu kubanga neezudde ng'abantu abatalina bulamu tebagenda kusobola kubeerawo njagala okutwalako ku kizibu ky'amaaso omuntu abaya akava okusoma simanye yasomye nnyo ebitabo
Alagisemberero giraba. Kati kankaka bwe nkwata ku kirwadde ky'amaaso siraba. Amaaso ago siraba. Bwe ntunula bwe nti ndabako ekifu baŋŋamba Lubaale ssebo jangu wenkola ki wendi nnyabo jangu wendi tujjanjaba amaaso. Waliwo mukwano gwange father w'emityana eyo sigenda kwogera father mu kamera naye mukwano gwange si mukwano gwange mu byakisawo naye mukwano gwange nga father nze basebo ne banyabo ba pastor mbawe Eddagala ba father mbawe Eddagala. Kakati father ng'agenda mu ddwaliro nga bamujjanjaba ekifuba nga tasobola kuyimba misa yakubiri olumalirizeemu eyokubiri ng'ekifuba kibeera kimuluma ne mugamba father obonaabonera bwerere father namuwa eddagala kati yatunda eddagala lyange yakati wayi eryakifuba. Kakati njagala kulaga nina mukwano gwange ali Germany faza oyo yamukonekitingako naye yali Germany ng'ajja wano ng'alina obuzibu noki ng'asigaziza amannyo yali asigaziza amannyo nga yakajjamu amannyo 6 gira bakuulemu naye mugamba nedda ebintu by'okujjamu amannyo toddamu kati mulaba bazze wano bamuwadde eddagala erinnyo limuli bubi ate agenda ku nnyonyi ne mugamba jangu weddagala namuwa akakebe bwe kati abeera Germany yakatumya buli kiseera nakana eddala eringi tunaalifuna wakunze nina makutiya namukutiya nina mapaketi n'amapaketi nina bikebe na bikebe eddagala ndikola ki ndirina kakati amannyo gwengo okimanyi nti bakukuula amannya agago gawedde mu kamwa ssebo nnoonyo ndabe nkubira kwesimu agasigaddemu ezo gataasa kanka kanjasame bwasamize bandaba nina eddibu kubanga omuntu ayinza okwogera nze bantunuulire kanka ku myaka 45 gye nina omuntu bwantunuulira agimpa kitegeeza nti obulamu bulabire ku nze bassebo ne banyabo nze ndi mulamu nze ndi muki ndi mulamu ate nno kankaka bwe nkugamba ku by'ekibumba ne nkugamba ku by'ensigo ne nkugamba ku bya sukaali lwakuba titukkirizibwa kwogera mannya g'abantu mu kamera muno tujjanjabya abantu kwegamba ate ne bawona amaaso gano abantu bagenda mu malwaliro simanya eriiso lyabadde ki simanya lyayiise ki omuntu ng'ogyeko ekyobuno obutalaba n'ava mu ddwaliro nga bamutaddemu nawuli yange edde oba bateeka mugandiiko gaki ati kati kyetwakola ng'era kyenkubuulidde kiri nenkugamba nti nze ngenze nnoonyereza ebintu bingi olw'okuba njagala abantu nga balamu nafuna mikwano jange ko ebbanga walaba bwe twabeerera mukasa mitala kago ffe twagiranga nga wano mu kutambula okwo China luddawa nafuna mikwano jange bangi okiraba eddagala erimu nalyongerako omutindo omutindo era nenfuna ne bannange abayina eddagala ery'enjawulo ne tukola ki okitegedde kakati abantu bwe mmala eddagala lino bwe nalyongerako omutindo kyova olaba nti buli ndwadde nzijjanjaba era omuntu bw'ononsemberera oba oli musawo wa Kinnansi oba oli jjajja w'abaana oba oli ki bw'ononsemberera ngenda kulaga bw'ojjanjaba mukaddewo ate nkulage bw'owangaala ate nkulage bw'okola n'ofuna n'akasente n'okateeka mu nsawo puroguramu eno yabyabulamu n'oteeka akasente mu nsawo obulamu ne tubukyusa kankaka obudde bwakukyusa bulamu bannayuganda bali bubi omuntu ayagala okukyusa obulamu obeereko bulungi nkwegayiridde neebuuzaako njagala waliwo ekizibu ekizze emabega awo saaba kabona nakiwulira mu masomero amambulugga gagobya abaana mu kiraasi amambulugga buli somero lyowulira amambulugga lwaki toyamba ensi amambulugga kawuka kaba kawuka bwe kajja ewaka bw'oba oyogera booti akawuka ako kayita mu kamwa ne kafuluma ne kakwata omuntu omulala kakati amambulugga ago gakwata wano kati akawuka ako bagenda ne baleeta entengotengo ne basibamu akaso ne bakola batya ne bakola katya naye tulina eddagala eritta akawuka ako era abantu ekyo ekitundu ekyo ekyamambulugga waliwo immune
booster gye tukozesa abaana ne tuba boosting obutafaali ng'agalwadde lwadde ago bagayita batya colonial disease bayita bagayita galeme kwata omuntu oyo kakati nze tuyinza kubeerawo ndi walwadde amambuluga mbu Bisaso yakwatiddwa amambuluga ng'ambadde ki Nabukeera yakwatiddwa amambuluga oba Nabisaso oba mutabani wange nga yabadde ki nze omuntu abadde antawanya ku kitanda abadde maama naye era olaba ndi ku kitundu ky'obujjanjabi tulina gye tulaze kanga kakankubuulire gwe towuliranga nti nazaala omwana yalina ekituli ku mutima omwana oyo tewamumanyi naye omwana oyo babazaala nga balina ekituli ku mutima baali abaana 6 banne bonna 5 baafa owange yaliwo kati agenda kuweza emyaka 10 otegedde nga yalina ebituli 3 ku mutima owange yaliwo kati agenda kuweza emyaka emeka naye namutadde kati njagala mutwala wa academy ewa mulindwa mupiira bayinza okuwaayo omuntu omulwadde banamukebera n'ayita nkugambye ekyo kyenkutegeeza oyo ye Ssaabakabona Jjumba Lubo aligaweesa nze kanka kasizikangako mwana Nengugandi jango nzikireko ndinaziso omwana tekisoboka gyali nze kankaka nina ebintu kizibu okukubira tuyiriba mu byaffe byanzikiriza naye nekugandi munange mulwadde nnyo ali ku kitanda nkugaye nti maama naye ate naye ebintu ebyo byonna tugenze tubisolovinga neŋŋamba bannayuganda nti bwe yeetaaga okufuna kasente eyeetaaga okuba obulungi eyeetaaga omukisa omukyala nakuwa oluzaalo tewazaala nakuwa eddagala tewazaala mmwe banjagala maanyi ga kisajja mmwe bandi mwavu lubaala nnuma mbwe tunaatula twogere nkuwa eddagala ndikusindikire South Africa gyoli London gyoli Dubai nja kulitwala wali mubaleeta ebitereke ompa address eddagala likutuukeko olikozesa ate obeere muki mulamu ate ku kasente akaki akatono waliwo eri agamba nga ndikambajjanjaba simanyi kye mulimpa naye nange ngezezaako okujjanjaba bannayuganda okubanga bannayuganda mudda ebweru okuzimba omukutu gwaffe ogwa TMO online television media choice okuba nti egatta ettafaali ku bantu